tweyanziza tweyanzeege omwana w'embogo Bukirwa Florence misanvu mu Kibinge ova Masaka ova mu Kibinge nga nsanyusa okukulaba omwami watanyiga enkuwe kuhaaga gwe eri ewaffe manyiyo omuntu okuleeta emitwalo 50 ng'agijje mu Kibinge emitwalo aga agijje mu Kibinge giyambe ku lukuŋŋaana kubira Mukama engalo ez'amaanyi gano nga wadde eri Katonda omulamu nagali ojja gafuna nga wadde eri Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo agapakiremu amaanyi ogenda obeera omu ku bagagga b'e Masaka mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omutukuvu genda ogaggabalira nova ekibinge n'emitwalo 5 mitwalo ne siba 5 miyitirivu nnyo okuva eri ewaffe ekibinge Masaka bannange Bukirwa Florence emisanvu mu Kibinge Masaka atuleetedde emitwalo aga kati bala transport bala obudde bala enteekateeka bala ekirowoozo tweyanziza tweyanzike abe beeteesereza okujja ekololo Musumba tweteeseteese nnyo nze bampita Mama Najibu nze Bukirwa Florence naye nga saluni yange eyitibwa Mama Najibu Beauty Salon and Training Center misanvu naye nga tweteeseteese nnyo n'abayizi bange tubeera ku Soroti tevaako nze nyina TV 3 ebeera mu kisenge mu ddiiro ne mu ddiiro ly'abaana ne mu saluni tubeera ku Soroti Musumba tukwagala nnyo n'abayizi bange tukwagala nnyo Jonzije wala nnyo Yesu anjije wala naye yeebale yakutuma Mukama akwongera amafuta n'obukuumi n'omukisa abe Masaka bannange nga nsanyuse mwapangisiza amamotoka nedda Musumba twalinnye takisi naye twakedde nga tujje eno mbutuufu Mukama yaŋŋambye agenda Musumba bingi byenfunye abantu beewuunya nnyo nze nazimba Pentagoni mu Kibinge nze nazimba Pentagoni oyo y'omu ku bayizi be natambudde nabo naye nga nnyina abayizi abasukka mu 5 naye nga bavudde mu ssaala z'Omusumba Bujingo zaatusabira bannange ssaala za wano zikola nnyo nze sitenda abasaluuni bampito bamulogo naye bo kye bayita eddogo ssaala ya wano era mbakubiriza okubeera ku Soroti n'okusabanga n'okuwuliriza ebigambo by'Omusumba Bujingo bannange nze nali house girl naye kati ndi landlord ate ndi director ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Katonda wangi byebyo Musumba waliki nali house girl okumala emyaka natandika okukola house girl nga nyina emyaka nga 14 oluvannyuma lwa taata wange okufa mama nantwala ntandika okukola ssente ezimusasulira omuzigo nga nze nkola esasulira mama omuzigo n'okulabirira baganda bange naye kati essaawa eno nze okuva lwennakumanya ebintu byakyuka nnyo n'ontegeeza Yesu ne mutegeera enjawulo weeri ekitiibwa n'ettendo nkiddiza ndi landlord ndi director nze ntikkira abaana ne bawa ne certificate era buli mwaka tubeera ne pate nga tutikkira abaana basuba mu 3 ndi director mulamba era w'obuuza Mama Najibu School of Beauty and Training Center ate nga ndi wange sipangisa ninako abapangisa ate ne business eriwa n'essomero liri ku ttaka lyange nze ntandikwayo okugula ettaka eryo Musumba yalangirira okuzimba Pentagoni natugamba tutwaleyo n'olangira akawunti ya Centenary Bank nengenda nawaayo emitwalo egi ne mugamba Mukama mpadde emitwalo 5 tuzimbe Pentagoni nange nzimbira Pentagoni Katonda yangulira ettaka nezimbako ennyumba era ngiyita Pentagoni ekitiibwa n'ettendo kiddiza Katonda ono nalabika alina obujulizi bungi mu Namasaka student how are you how is school oyigayo biki nviiri ne makeup byebiganye mu luzungu tofaayo kale
ate lubadde luteeka mmere ku meeza mukama akwongera amagezi ku lwabanno bonna gonna kati amafuta bagatoleddeku gwe nkutaddeko gwe gago ate oli point of contact mugende mweyongera okusoma